Leta. Tolaba. Togenda nnyo. Bannaye nayo nene bulala. Wabula baba. Ngenda okweragira ku banneyiba. Wano obuzibu buzze. Wate. Anti tulaba akalyango katono. Omulyango mutono enwe tegenda kuyingira. Ate eno yingira. Naye abatamala nsanzi batugambye wayingira bulungi. Ate ewaffe bamanyiyo. Anyway. Kamala okubira Landiloodi ono. Kuba bwajja kyangu nnyo. Wano katono nnyo linda kamala kumulanga. Ayayayaya. Eno TV baba. Yesem. Mbade oliko wala nnyo. Mugamba. Oli. Nsabo ojja kuwana ewaka wano. Nze namba 3. Wano namba 3 Mugambe tuyine bitwagala. Yingiza je atuyambe ko tutekeyo. Ese. Ojja kwasa TV. Namba nabagano okuyiwa wana amazzi. Gakirira eri ewange. Songa tene namba nya ya complaining daga gaserengeta mu mulyango gwe. Mulimba nabasimira wali ekinya muyiwenga mu amazzi ate mwe mugaleka bule sikulu. Gankuba gatya. Nze Saula gankuba na mizingonyo jantamu. Buli kasera tu. Namba 3. Wendi wano. Nze je bale. Kale. Na bali be banyombya. Namba emu namugamba dda. Amazzi mu kifo ky'ogateeka galibwa mu kinya. Ayiwa buyibwa ati ne gakkirira eri wa namba emu. Ate ne wange ne gakkirira. Ye namugamba dda. Amazzi agayiwe mu. Oyo omukazi alina akavuyo ne bw'omugamba tuwulira. Awoza gankuba ate nga mifaliso. Tuba twagala kuyingiza gundi yaffe TV munda. TV yaffe tujija kutamala nsanzi. Nga kiki naligambyeko nga nyingiza luli entebe. Wano weetaaga okumenya. Omwango guno tugumenye kati sigweyongereko side yawe. Oba tumenye wano. Tutubenga tuyingiza kwa n'entebe zatusumbu twamenya ate twamenya katono. Kalize mbadde saba nkuweze no sente okolechi. Tumenye ne wali munda omulyango oguyingira eri. Omuvuka amenye tuyingiza TV yaffe bulungi. Daddy, ne wano munda omulyango oguyingira jukira tugenda kuddayo kutamale tulete mundu. Yes, tugenda kuddayo kutamale tulete ne wardrobe ennungi. Wardrobe ennungi ennene. Njegete, kyetubali saba funa mwana amenye wano. Adema kole bulungi omwango then tuyingize ebintu byaffe. Kino kiki? TV. Obanze sitegeera. Eyazimba ennyumba obanze talina magezi. Nze atalina magezi. Ate kiki? Kyandibanga kufa ababiri. Nze yazimba n'abapangisa bange kuliko atategeera. Nedda. Duli waleta pick up namba erika ekitanda kimu. Kitanda. Nga kijimalayo bwekiti. Ekyo bakinguza $17,000. Ulira ate nayogera nga alinga ategeera munnange. Milioni 17 n'ogula ekitanda mu muzigo. Ate kati oyagala tugule ekigwo oyagala tusule ku byosulako. Kyonvola bamuzimba amafanya bazimba amatama abantu. Kusula bubi. Omuntu alina osula bulungi mu kitanda ekituufu. Ekitanda milioni 10 nga pick up yonna ejjudde ekitanda kimu ekyo kikola emirimu. No, gweke nyiri wangamba zire emizigo egyali ebiringi menye gyonna gifuuka omufuuke wange kisenge kimwe era ndakola bulungi awakola bulungi ne wafuuka kisenge kimwe eno era muri tweyagala naye weyagalira lwaki mu muzigo otekwota okugamba nti weyagala ng'oli mu muzigo otubanja wadde sikubanja nze njagala kubeera wano kati kino kiki eno TV yonna nga bwe obuwanvu kyekyo kati waliwo screen endala gye tujja okugjayo tugatte mu bugaze evanga wano paka nga wano tugenda leeta dadi waliwo ne kagundi kendabyeyo waliwo kagundi kenalaba ku internet kati ogiranula bunanuuza oti nekoleyo omuntu omulabe anti nze nyumira nnyo omupiira omuntu omulaba nga ddala omuzanyi alinga ali awo mu nnyumba yo nze siganye sente era ozirina era onsasula wansasula emyaka 4 nagamba njagala myezi 4 gwe wasasula myaka 4 kati kyekinnuma enju ogifudde maka ate oyagala tusule munsiko mbadde eti eno nyumba wagitupangisa twagala wano simanyi bw'otandika kugula kitanda kya milioni 16 bw'otandika kugula TV ya milioni ameka ng'obikolera mu muzigo lwaki buzibu ki lwaki tozimba amaka gago bino bintu babiteeka amaka menya tuve wano nze nzere ku mulimu
ne bwoba oddayo kanjogere naawe osanga closet gye nalabye ku intaneti nga bagipangula ne bagipanga kati tamale tugenda gendayo bagitukolere tugirete tugiyingize kanjogere naggwe omanyi abakyala emirundi egisinga mwe muzimba abaami era muzimba kyobalaba bino ebintu tubigula buli kaseera mbadde ndowooza njogera abadde amanyi mbona omikola bw'omu naye naawe tolina magezi totege